Alright, ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atuuliriza n'okutugoberera kansubire nti bitambula bulungi. Olunaku wano Uganda bitambudde bwe bityo naye tugezaako wano na wali. Kirungi nnyo kubanga weekumidde ku Celebrity Track n'okubanga osubscribinga. Kyokola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno. Ate guno omukutu gwe gulina okubanga gukuweereza amawulire agasinga ag'enjawulo ng'okubanga otugoberera kusinziira ku nsonda ez'ensi ez'enjawulo. Olunaku olwaleero amawulire genza okuweereza tuli ku nsonga ya muganda waffe Muhammad Segirinya yatandika ng'eddoboozi ly'ekyebando n'afuuka omubaka wa Kawempe North mu lukiiko lukulu olw'eggwanga. Oluvannyuma ennyo najja akwatibwa ku nsonga ezali zeekuusa ku bijambi ebyali mu bbendobendo ly'e Masaka mu Buddu. Omusango gwamuteekebwako n'omubaka wa Makindye West Honorable Alan Sewanyana. Olunaku olwaleero omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform era omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga maliriza olugendo lw'Obungereza ayewuubyeko olubu lw'ekigere wano ku muliraano Kenya, Nairobi, Kenya mu ddwaliro lya Aga Khan Hospital e Nairobi okebera ku muganda waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu comrade okulaba embeera gy'alimu. Naye embeera gy'alimu weewaawo ye mu bigambo byawandiise ku mukutu omutimbagano ddala ku Facebook alaze nti obulamu bwa Honorable Segirinya Muhammad bugenda butereera ate budde engulu mpolampola. N'alaga nti bwe twogerera asobola okwetambuza yekka, takyali mu gye bayita intensive care unit, asobola okwetambuza yekka nga tewali kimwaniridde okwetooloolamu awo ku ddwaliro n'okulabika nti agenda aguma agenda atereera. Nayongerako n'ategeeza nti appetite ya Honorable Segirinya egenda ekomawo mpolampola era waali asobola okulya alyako mpolampola okutwalira awamu. Naye nayongeramu n'otutegeeza nti ayongedde okutegeeza nti obulamu bugenda butereera okusinziira ku medication gy'afuna oba obujjanjabi bw'afuna wali mu ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi e Kenya. Era n'ategeeza nti essaawa yonna omubaka ajja kuba atereera. Naye okusinziira ku kifaananyi nga bw'okiraba ku screen awo, embeera ya omubaka waffe okusinziira ku mubaka gwe twalina Segirinya n'ekifaananyi ky'olaba ku screen awo, muganda wange embeera yo si nnyangu. Obulamu nkizzemu emirundi egiwera okutegeeza nti obulamu essaawa yonna bukyuka. Obulamu naddala nga tofunye bujjanjabi mu budde. Kinajjukirwa nti Honorable Segirinya yayogerako ne bannamawulire n'ategeeza nti abadde mu nkomyo gy'abadde nga tafuna bujjanjabi butuufu bw'alina kufuna. Yalina okufuna obujjanjabi okuva ebweru, teyabufuna olw'okuba ebbanga lyamala ng'ali mu nkomyo. Kyakosa nnyo obulamu bwe. Segirinya yali muntu mulamu nga obulamu bwe buli bulungi buli okke, naye okuva olunaku lwe yatwalibwa mu nkomyo ekitalya n'ebbanga lyamazeeyo agenda okuvaayo ng'embeera munnange ng'ekyukidde ddala, obulamu nga si bwe buli obwabwe twalina obwa Mr. Update waffe gwe tumanyi, embeera nga yakyukira ddala, olususu twalaba nga lufuukuuse, kwegamba nti okumusiba kuno kwamukosa nnyo omubaka Honorable Segirinya Muhammad. Okumusiba kuno okumutwala mu kkomera kwamukosa nnyo ebitagambika, kwegamba nti yafuna okubukosefu mu kabanga ke yamala ng'ali mu nkomyo. Era ne wamulaba olunaku lwe baamuleeta nga tasobola tambula bulungi naye ng'omubiri ataddeko, naye embeera ye alaga gy'alimu teyali nnungi. So tusaba banna Kawempe North, tusabire omubaka waffe Muhammad Segirinya okulabika nti atereera, embeera eddemu okulabika nti akwasaganya emirimu gye bambi musajja wattu kuva bwe yalayira ng'agenda mu buyinza okuba ng'atwala Kawempe North mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Omuntu yandigambye nti entebe ye tagiwoomeddwa oba ekisanja kye takiwoomeddwa ng'omubaka.
olw'embeera gyalimu essaawa zino bw'otunuulira ekifaananyi ekyo kimalamu amaanyi weewaawo. Omukulembeze atugambye nti agenda obulamu butereera naye katusabe era twongere okumuteeramu essaala naye nga si byangu yadde n'akamu. Tusabire omubaka waffe Honorable Segirinya Mr. Update yatugamba nga Mr. Update ntuuse naye mu kaseera kano wetwogerera Mr. Update yeetaaga essaala ya buli muntu, essaala ya buli muwagizi we, essaala y'Abannakawempe North naddala abamulonda okugenda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga, essaala ya buli munnayuganda yonna gy'oli okulabika nti wawagira enkyukakyuka Honorable Segirinya Muhammad gye yalwanirira n'okutuuka essaawa zino. Simanyi abantu b'e Kawempe North embeera gye balimu gye bawangaliramu gye vuddeko awo twalabako ofiisi z'omubaka nga siringi eguddemu naye ndowooza enteekateeka yabeera okulabika nti bagitereeza. Eddwaliro ly'omubaka lyatandika byonna byaggwaawo naye tetumanyi kati embeera eno gyalimu tugenda kubanga tuyambibwa tutya naddala nga Bannakawempe. Naye nze Devotion nganze nja kuba nkola okunoonyereza okumala okulabika nti nkutuusaako ebisinga ku bino naddala ku mboozi eno naye ng'omubaka waffe Honorable Segirinya Muhammad yatandika ng'eddoboozi ly'ekyebando n'afuuka omubaka wa Parliament mu lukiiko olukulu ng'akiikirira Kawempe North. Embeera gyalimu yeeyo naye twongere okulabika nti tumusabira tumuteeremu essaala tumusabire tulabe nga Katonda ayongera okumusussa mu mbeera gyalimu kuba bagamba asiika obulamu tassa mukono naye essaawa zino twetaaga essaala okulabika nti tusabira omubaka waffe Honorable Segirinya Muhammad okulabika nti atereera. Tumusabire essaala ye tugyetaaga era twongeremu nnyo amaanyi nnyo okulabika nti Honorable atereera mu mbeera efaananidde awo. So mbakubiriza mwena abatugoberera wano ku Celebrity Track kyokola ky'amaanyi nnyo okuba nga otwekuumiddeko essaawa zino. Nze Devotion Matovu mbadde nkutuusako embeera y'omubaka gyalimu okutwalira wamu. Katusabe Omukama ayongere okulabika nti amuwonya amususse obulwadde obumuluma obumubala embiriizi, alabike nti asuuka mu mbeera yonna, alabike nti addengula atandika okukolera abantu be ab'omu Kawempe North. Sigera nga nsuuka wano mbeere bulungi ndowooza mmwe eraba.